Assalamu alaikum wa rahmatullahi tabarakatuh. Twebaza Allah ow'ekitiibwa atusobozesezza okuba nti tuli mu kifo kino, tukkiriza nti okuteekateeka kwaffe naye okuganya kwa Allah ow'ekitiibwa. So tumwebaza nti mu bungi bwe muti tuzze okubaako bye tugabana. Era nzirako okwebaza Hajjat Shania awamu n'abateesiteesi bonna abali emabega w'omukolo guno. Ekyamazima tukkiriza era abali babaddeko mu ffumbiro ky'okuggyayo emmere ng'etuukaganyenga gwendaba enteekateeka eno si kintu kyangu. Bwe tuba nga ddala tetuli battima mu ngalo, nsaba twebaze abateesiteesi abo. Era nja kwongera okwebaza abavujjirizi b'omukolo. Batukkiriza twabawo bingi ebiyita, buli omu alina engeri gye yasobodde okutegeeramu omukolo guno, era y'ensonga lwaki weetuli mu lukuŋŋaana luno ziba ssente. So twebaza buli muvujjirizi yenna alina ky'ataddemu olw'okulabika nti olukuŋŋaana luno lubeerawo. Era nzirako okwebaza abo abalondeddwa mu bangi okuba nga balina ekigambo kye bagenda okugabana awamu naffe. Ekyamazima kiba kyakulondawo wani, si ffe bamanyi abasusse, si ffe abasukkulu oba the gulls, naye kankitwale nti tuli bamukisa okuba nti ffe bamu kubalina okwogera eri ekibiina kino mu ngeri y'ekitiibwa. Ate era nja kusembyayo okwebaza mmwe mwenna bassebo ne bannyabo abalonzeewo bwe muti. Obudde bwe buti abantu bangi bali mu bintu eby'enjawulo, naye mmwe okuba nga mulonze okubeera wano era nakyo nkitwala kikyabuvunaanyizibwa, kubanga ate era mutaddemu ku ssente kusinziira nga omutendera bwe gwatambudde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okulondawo okumanya ate era n'okutegeera. Bwe ntyo nsaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atugasa n'ebigambo byonna bye tunaasobola okuwulira nga omwogezi asoose ekyamazima bw'atuluŋŋamizza. Era nno nyinza okulowooza nti kumpi ebigambo bino biyinza obutaawukana nnyo okusinziira nga keynote speaker waffe mu butuufu bw'atulambise, naye ku lwange nyinza obutaagala kutandikira ddala eri lwaki kyandibadde actually ng'era mwami Bulafu bw'agambye nti katukkirize nti ensonga eno already weeri, naye tugitambulamu tutya. Era nze nga ku sayidi yange nayagadde okugyesigamya nnyo okugera kwa Allah. Batugamba titufaanananga bye tumanyi, bye tulaba, bye tuwulira era n'ebyo ebitwetoolodde. Kyokka ate era tulina omukisa okubeera nti singa by'omanyi biyinza okuba nga si birungi oba nga bibulamu, olina omukisa okubisuula, olina omukisa okwongerako bwe biba nga by'omanyi birungi naye n'owulirayo ebirala, olina omukisa okwongerako. Ate era olina n'omukisa ogunyweza nga bw'ogaa nti kyogeddwa kibadde kirungi nga nange kino kyemmanyi kankinywerezaawo. So nsaba okwesigama ku mbeera ey'okuba nti we learn, relearn and unlearn about the cause. Mu buufu buno ng'era eyanyanjudde bw'agambye nti ndi omu ku bali mu bufumbo obwa polygamy. Obufumbo nako bumalamu emyaka 20 alhamdulillah, era nga mbirinamu abaana. Naye kankitwale nti emyaka 14 egyasooka ndowooza bwe bufumbo omwami bw'abadde ayogerako nti tuba tetubukakasizza naye nga bubeera gye buli. Era ku ludda olwo naddala abakyala abeewa ennamba emu, kuba era nakyo mu butuufu kye wadde akyogera nange nali nkirowoozaako bwe ntuti naye yennamba ejja etya, kwasoose oba ku gwe basinga okwagala. Eri nno abakyala abasinga eri asoose ye yennamba emu, naye ekyo kirabika kisigala eri omwami okukakasa ani nnamba emuwe, kubanga nze owange alina lwe yansuubizaako tinkwata ey'okubiri, ey'okusatu n'ey'okuna, naye nga mu myaka giri gye mbagambye si kakasa nti nali mbaddeko ate nga temuliimu mukyala. Kakati oba abalala baali bakwata nnamba ki, Allah yasinga okumanya. Naye emyaka 6 emabega mu butongole
nafuna mukyala mujja ensonga eno ezitowa era njagadde nnyo kusinzira sheeyi bwakoze ki bwatugambye bakulimba bagamba nti ensonga eno teruma ng'ogyeko okuluma naye n'okutiisa etiisa ngaera bwe twawulidde Hajjati wali emabega bwe yagambye nti okusinziira ku bye yakulaalaba ekyamazima osobola okutya kubanga togenda kumanya tomanya tokakasa ensonga eno ejja naki etwala ki ereka ki ate ngaera ddala byonna bikola ki bisoboka okubeerawo naye mu kwekuŋŋaanya okw'ekitalo mujjukira emyaka egyo tetutambudde kumpi 15 nga mu butuufu omwami tabikangako ku mukyala tabikangako ku muntu yenna nti yafudde asuleyo era abakyala abo bambi abaali awo kubanga baaliyo olw'ebirabo by'abaana betulinamu bateekwa okuba bakakasa nti namuddusiro gansu mpeeweeta mpisi kundi kubanga omusajja yali tasulangako waabwe naye nga ate si kyekitegeeza naddala wamala okutunuulira ensi nga bwekola ki nga bwetambula naye ku luno ng'ensonga ezze mu butuufu ate era kusinziira bye namanyi oluvannyuma ensonga teyamubeerera nnyangu kugamba nti kanjiteeke ku mmeeza ngaera Shiibu atugambye nti n'abaami tebibakola ki tebibanguyira nga okusinziira kye namanya oluvannyuma ndowooza nga okuwoowebwa kuwedde okusooka njagala okubasiigira ekifaananyi nti ebitaala byonna byali bindaga ti mu butuufu waliwo ekijja signals zaali ziraga mwami akeera nnyo akomawo leeti akeera nnyo mu butuufu nga kikola ki nga kikuwaamu ku sigino era mu sigino ezo nayagala okukikoonako nga nti naye nga waliwo embeera mwattu naafuna obuvumu obuŋŋamba nti waliwo ekijja kati olwokuba nali mmanyi tekinnajja ate nga ninga lowooza nti oba nsobola okikanga nengezaako munnange kaakati yeki ebintu okusinza bibadde bitambula omwami kyeyava agamba ekigambo kino nti oyagala kubeera nga tweyagaliza alhamdulillah naddala abantu abamu bayinza okuba ndowooza ensonga eno elementi embi naddala mu mbeera eyinza okuba nga erimu obutamanya bulungi naddala mu nnambika ey'obusiraamu nga Sheikh bwagambye nti abamu kiri culture and I think actually that is where we get to mix it so much nti eddiini tumanyi tugiyingizaamu ebyobuwangwa bwaffe so nze ndowooza nti paati y'obutaagaliza erabika ejjira mu byabuwangwa kubanga olwo tuba tutunuulidde byanfuna tetwagaliza so tubeera tutya nga tusibirayo abalala namuddu waabwe neneerowoozaako nti bambi lowooza si kirungi okubeera nga tokola ki nga tweyagaliza era mu mbeera eyalina okukkiriza njagalize ensonga mutuufu yamala neetuuka ate okutali kusalawo kwange ekiri kyenabagambye nti njagala nnyo okukyesigamisa kugera kwa Allah mu butuufu ng'ensonga etuuse endowooza omwami era nga mu buntu kyabuntu yatyamuko waba ogamba nti lwe bamuwoowa si lwe yakola ki si lwe yagenda naye eri omugole ebeera siteepu ekola ki esooka kubanga k'omuwoowa bagiyita no retreat no what no surrender omwami era talina kudda mabega yalina okuguma ng'omusajja ensonga eno agireete muki mu maaso gange era olunaku lwali lwa Sande yakeera n'agenda ndowoozanga olwo baamugambye nti kuguno gw'okw'omulundi olwo ndowoozanga message ezo okusinziira kye yaŋŋamba n'abeewaabwe w'omugole bamugamba nti omwana waffe twawozeza wakusuula muki akusuula mu nnyumba yampeereza obubaka ku WhatsApp ng'ategeeza ensonga eyo officially ti nsonga eri gye twayogerako ekyamazima yamaze n'etuuka era okuva ne leero ensonga eno egenda kutambula bweti baganda bange entegetegeeza nfamba ensonga bwebeera nga ogiteebereza si kyekimu ne bwebeera nga ekoze eki ng'etuuseeyo era wano wewali enjawulo sweetheart obulumi bwe wali oyiseemu tebufaanagana na bwa munno wabula musobola okuteeberazaganya oga nti bambi alumwa naye bwe kituuka ku bulumi nga boga nti how I feel it is me who is feeling and in this very moment so okulumwa okwo nakukuŋŋaanyiriza kusooka okutunuulira mujjukira nti nalinamuko ekirabo ekyebuulirira beera nali ntera okubuulirirako bannange nenfuna nno okugezesebwa naye kaakati mbadde ntera okugumya abantu mbabuulira akati nange ke kaseera
okweyoolayoola neegumye naye si byangu ekyamazima okubuulirira abantu kirala naawe okwebuulirira era natugaa nikyo byengamba naye kumbanga ndaba ebintu biba byangu si kyekimu nga kiri mu ngalo zo naye nasaba Allah obwekitiibwa kubanga bwe nateeka ku minzaani ngamba nti kaakati obufumbo bwenfuluma obufumbo mwensigala mbeera ki gye ŋŋenda okusobola okweŋŋangamu ensonga eno kubanga okusinziira olugendo nga bwe lwali lutambula obufumbo tebwali bubi alisi bwali bugumiikirizika naye nga okulumwa kyaki kya muntu era nga tosobola kikijjawo nasaba Allah ebintu byali bisatu saba naawe obiwulirize tomanya kubanga nzikiriza nga Allah mu kusaasira kwe kubanga kuba kusaasira ojja gamba lwaki tewasaba butawassa jjukira okugerako kuli mu buyinza bwe naye kyakugeredde kwoyisiza okusabako namusaba okusooka anyambe nnemu okubebentuka okuggwawo kubanga mu kaseera ako osobola okusaanawo ne batuuka okunoonya nga tebakyakola ki nga tebakyakulaba osaanyewo ovudde ku luki ku luguudo ate oluusi bambi ne basenga ababuulirira bamukyala mugole mumanyi obbagamba nti mu kaseera ako nga bimusobedde kunyweza omusajja osobole okubanga enamba eyo gikola ki enamba eyo gitwala Allah ne musaba nneme okuva ku luguudo ensonga ey'okubiri gye namusaba yey'okukuuma abaana bange baleme okukosebwa akaseera ako kubanga wakati mu kusoberwa kwammwe abakulu ng'ero abaganda balugera nti enjovu ebbiri we zirwanira omuddo gwe gubonaabona abaana bayinza n'okunoonya ani obw'okubuulira ki nga buli omu taliiwo taata ayitamu maama akaaba kwegamba nga kulumi nakusoberwa so nasaba Allah ne mugamba nsaba mumye embeera eno ereme okukosa ki abaana bange tana ekyokusatu kye nasembayo okusaba kyali nti omwami nneme okumukyawa nali njagala nnyo omwami banange era abaali bansembera baali bamanyi nti nali njagala baze baali kaseera bakugezesebwa obanga nkyasobola okumwagala ebyo bye nali mwagala kubanga olwafuuse waffe tuli abadde wange kakati afuuse musajja wakola ki wakugabana naye nensaba Allah aye kyere kusooka namusaba nkendeereze ku kwagala okwo okuyingiddemu okugabana kubanga obutakukkiriza kwalimu okulumwa he couldn't be mine at the same time nga alina omuntu omuki omulala nalina okukkiriza okumugabanako ekitundu kyemukola ki kyemugana so nalina okusaba Allah ansaasire mu mbeera eyo naye ekyo kyaliko akakwakkulizo ku ngeri ki naye gye yali agenda okweŋŋanga ensonga eno engeri ki gye yali agenda ensonga ogikola ki okukikwatamu kakati ebintu biri ebisatu ekisoose ekyokuba nti nali saagala kwefiirwa of course nalina okwogeraganyamu n'abantu ensonga eyo tosobola giyitamu bwomu nalina kansala mukwano gwange nengenda nemulaba bamuyitako Bahati Hilda Sabiti wayinza okubawo bangi abamumanyi omukyala eyo nemutuukirira nemubuulira nemugamba nti eno yembeera gyempitamu naye mukaseera kano bino byebintu bisatu byendowoozaako nyinza ntya okuba nti mbituukako of course yaŋŋamba nti okuba nti oyagala kwefiirwa olonzeewo bulungi era ye yalaba omukyalo ow'amaanyi okusinziira ku beeri alabye abajja nga bonna bayiiseyise nze yandaba nga at least I was strong enough okuba nti okay maybe asobola okukola ki omuntu asobola okuntandikirako okunyamba era mu buufu oba twatandika okutunuulira amaanyi go galiwa kikyosobola okukola like muli kiki kyosobola okulowoozaako ng'ogyeko omwami ne mukyala mugole ekyabaana of course nga bwe mbagambye nti already kyali mu buki mu buvunaanyizibwa bwange then ku ky'omwami nayina kumunnyonnyola nga bwogamba nti ensonga eno nakolamuko ku lugezi olumulaga engeri kinze gyenjagala ekole ki bitambulemu mu ekyo nga nenoonyeza emirembe kubanga mujjukire nze nasoose okulowooza ngeri ki gyengenda okukola ki okweŋŋanga ensonga eno era mu bimu ku bye namugamba nti nkwegayiridde akajanja ko tokakola bigamba saagala kumanya nnyo bw'oyagala nnyo mukyala muto ate ne bwembeera nze nga nze gw'osinga okwagala gamba saagala kusigala nga neebuzeebuze bitalina ansa nti bw'oba nze gw'osinga okwagala then oli wafunye waki kakati laba bw'obalansinga eri ate eri toleeta byeri
kubeera ng'obireeta wa kubeera ng'obireeta eno. Of course wabaawo okubuuza ebibuuzo ebimu yampa ansa ebirala kyakola ki teyampa naye era namusuubiza ne mugaa nti ensonga lwaki nali mubuuza ebibuuzo ebyo kwali kugezaako nze kutuukiriza kiri nti saagala kwefiirwa obulumi nga bwe nabagambye nti kyabuntu era tebakugaana okulumwa kaaba naye ng'omanyi nti its just a process kyolina okuyitamu ogende ku feezi ki ku feezi endala. Namugamba ndoze naye yali takisuubira nti olunaku lugenda kutuuka nga mwattu sikubuuza ku nsonga za mukyala mugole yadde akatono ennyo bwe kati. Actually ogenda kwewuunya obanga nkyazimanyi nti gye ziri obanga teziriyo si mu bubi. And alhamdulillah bwe kito bwe kiri ebya mukyala mugole mashallah n'ebyange mashallah. Simubuuza ne bwaba olumu alina embuuzi gyasobola okuleeta tugibagerako bwetu mu mbeera mpambi ate era mba musasira bwabaawo obuzibu naye nga si mu mbeera eri erindiridde okulaba ebizibu ebituuse ku mukyala mugole. Kino kyenjagala oba bino byenjagala naddala okutegeeza eri abaami abali mu kibiina kino abayinza okuba nga muli mu nsonga eno abasuubira okigenda mwate n'okubulirako abantu abalala. Omanyi nze nzikiriza nti amagezi muliro kyamazima tuli wano naye kyoyiza era kyogabanye ovunaanyizibwa okukiwaako abantu abalala mu mbeera ate esobola okubakola ki esobola okubayamba. So ng'omuntu ali mu nsonga eno era nga neebaza nja kwebaza era omwami wange kubanga ndowooza mu mbeera eyo yensonga lwaki nyinza n'okuba nga ndi ku podium eno mu mbeera ey'okweyubula simanyi oba yatuuse naye era ndowooza ng'omukyala eyeeyubudde ebyo byonna biyinza okuba nga bwaba waali alhamdulillah neera ne bwaba taliiwo alhamdulillah. So eri abaami mbasaba bataata okubeera abategeera ennyo okubeera abagumiikiriza ate abasaasizi naddala eri omukyalo omukulu. Nina mukwano gwange era muganda wange lumu twali tunyumya yanyumiza story nga ddala bali bantu abakuzeemu naye Haaji yabotola ekigambo ng'akibiira mukyala mukulu bwe yali afunye omukyalo omulala mu ntebe we yali atudde amazzi we gamuyitiramu. Obwo bwe buzito bwaki bwakyo nti gwosobola okulowooza nti bulijjo okiwulira kibaawo kiki ekyandikutuusizza ku ekyo. So bataata tubasaba okubeera so understanding, so tolerant and very patient, especially eri omukyalo omukulu ng'omuwa emotional support. Omukyalo omukulu saagala ate weeyambisa embeera eyo olw'ensonga kubanga kyo kiri kyakoze eki kyazze tekigenda kudda so leka kuddira kukaaba ne wootali mulwadde olwale bagenda kutuuka ekiseera ne bw'onooba mulwadde ate bajja kubuuka agenda kukugumiikiriza akaseera akakoze eki akasanidde ng'owange bwe namusuubiza tulunaku lugenda kutuuka nga sikubuuza ku nsonga ya mugole era sigimubuuzaako alhamdulillah. Ensonga ey'okubiri kwe kuteekawo olukomera Sheikh Bulafu yazoogeddeko. You should have boundaries. Taata teri kikunyumisa bifa mashariki e magharibi. Leka ensonga zeeri zibe zaawa n'ezeeno zibeere zeeno oba eri bafumba bulungi nnyo oba biri bitya alhamdulillah oba oli awo era ekyo kyewali okola ki kyewali weetaaga so tewaliiwo nsonga lwaki twagala okumanya ebifo eno ku bifo eri. Kino nno era nkibajjukiza abaami mutunule nnyo enkaliriza mubeere n'eriiso nga lyakamunye eri abakyala bano bonna era n'ab'eŋŋanda kubanga abo nabo babeerawo awo mu mbeera gyetuyinza okuyita oba ey'okuluzunza babijja eno ne babizza eri. Taata beera ng'otunula nkaliza naddala okulaba embeera eriwo etanyigiriza otherwise kayinza okuba akaseera ak'omu okwonoona omulala naye jjukira gwe oli wakati awo so ovunaanyizibwa okusigaza that newtoness ng'omusajja eyakkiriza okugenda mu lutalo. Waliwo kigambo ekyo simanyi oba obutuufu bwakyo buli kikintigano gaba amazina ga nkima buli kageetabamu alina okugumiikiriza kima gimanyi olina omukira muwanvu nnyo bwe gutisa okujja kukoona eno ne gukoona eno so bw'oba omwami olina okumanya nti abakyala bano bombi bagenda kubeera mu mbeera efaanana bwetyo so oteekwa okuba omwegendereza ennyo ku ngeri gy'okwasaganyamu ensonga eyo okwewala okubeera nga they manipulate you.
ngenda kwogerako of course ensonga zibeera nyingi naye ndooza olw'obudde nyinza obutasobola kumalayo ku nsonga z'abaami. Nsaba okwogerako eri abakyala naddala omukyala namba 2. Omukyala namba 2 ekyamazima kyenkusaba kwe kukkiriza, like accept the situation. Tobeera mu kugaana, embeera eno tetandise naawe ate era tegenda kukoma naawe. Ky'oba okkiriza nti bw'ona okkiriza okulabira ku abo abagibaddemu ogenda kusisinkana obwangu okusobola ogikola ki okugyeŋŋanga. Togidduka, kkiriza nti weeri ate olabe engeri gy'osobola okugikwasaganyamu. Era nkusaba tolindirira kugenda kwa mukyala mugole. Mukyala si gwe yamuleeta. Amaanyi g'onoomala mu kulinda omukyala mugole agende, kuba oluusi bakyala bannaffe manyi ogamba omukyala agenda era gwe guma omukyala agenda. Amaanyi ago gazze mu kweyubula, gazze mu kweteekamu amaanyi, gazze mu kubeera omukyala akola ki? Omukyala agassa okugasobola okugasa obulamu bwe weesitule nga nze bwe nakola nti ekyamazima wakati mu mbeera eyo obudde obwo bwe bwannyamba okugenda mu bibiina nga ekya 5am, okugenda mu mindset club, okumanya n'okuba nti nali nsobola okwogerako eri mu ekibiina. Si kintu kyangu bakyala. So ogwo gwonna ngutwala ng'ogwali omuganyulo ogw'embeera eyo. So naddira obwandibadde obunafu bwakiri ne nnoonyaamu amaanyi era oba oli awo ge gano agayinza okuba nga ganyimiriza wano. Alhamdulillah. Beera mukozi, like beera omuntu agattako. Tobeera muntu ng'obugamba nti bayinza okuba nga wali munafu naye kaba kaseera kakola ki? Kakufuuka muntu w'amaanyi. Eri abaana ndooza nababuulidde ku ngeri ki gye tulina okuba obuvunaanyizibwa okuyamba abaana baffe, kubanga bo wakati mu byonna ebibeerawo bo basigala nga awo we bali. Ate ekyokwewuunya bambi bo tebatulonda wabula beesanga nga yeffe bazadde baabwe, omukyala mukulu omukyala muto, mwe muzaala ki abaana abo. So obuvunaanyizibwa bwaffe okulabika nti abaana bano tubabeererawo naddala nga tubafuula abaana ab'obuvunaanyizibwa. N'ebisembayo ebigambo bigenda eri omukyala omugole, mukyala namba 2. Batera otugamba nti ekyamazima agoberera ayanguwa. Nsonga zino ofaanana okuba nga at least gw'oziyingiramu ng'ozikola ki? Ng'ozimanyi. Nkusaba tolwana lutalo. Oyinza okuba nga ebimu ku bigambo ebyakuleeta biyinza okuba nga byali bubeezi bigambo. Mukazi tafumba bulungi, simanyi si muyonjo, si ki. Sweetheart ogenda kubeera surprised ng'omukyafu simanyi atakola ki. Alabika mu nnamba w'oyagala aganya okuseeseetuka. Kakati nze nkusaba nyweza ennamba yo. Nywerera mu ki? Mu layini yo. Oba okutte ennamba 2. Nyweza eyo. Tolinda kufuuka nnamba emu kubanga bakugamba nti mukyafu. Ekyagaza omubi omulungi alwawo okukimanya. Ekyamazima olugendo lw'obulamu kuba kulondawo. Nze Namuddu nalondawo emirembe. Gw'olondawo ki? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.